ng'ebula ennaku ntono ddala okumalako ekisiibo abaddu ba Allah ab'enjawulo bakyagenda mu maaso n'okudduukirira abasiraamu abali mu bwetaavu ossa okusiibulula abasiibi okusobola okwefunira ku mpeera. Wano Sheikh Abdul Majid Mugwanya akulira ddaawa mu disitulikiti y'e Kayunga ne Sheikh Umaru Ibrahim disitulikiti Kadhi akulembeddemu okusiibulula abasiraamu ekyerima e Kayunga. Kisooka nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu yenna ayagala Allah omuwali ebyetaago bye n'okumuggyako ebizibu saddaaka gaba buli lw'ogaba Allah akuteekako emikisa. Omukolo guno gwetabiddwako ab'ekitongole ki Alchemist Education Center okuva e Nakaswa mu disitulikiti y'e Mukono ng'akikulira Dr. Ibrahim Tajil bw'annyonnyola. Alhamdulillah yakramuna bi zakat al-fitr hadha al-'am nahnu سوف نوزع 600 حقيبة مقسمة على مكونو وكايونغا. وكايونغا يعني منطقة نحبها وتحبنا يعني نحن ما نتوقف من. Sheikh Abdul Majid Mugwanya senteri wa Damu disitulikiti Kayunga ne Sheikh Umaru Ibrahim Gugumiza disitulikiti Kadhi bategeezezza nti okukaba mu kisiibo kino kirimu empeera nnyingi nnyo era abantu basaanye okukyettanira. N'olwekyo nkubiriza baganda bange mwenna abatulaba mutwale okuvunaanyizibwa okwera nti musaddaaka Allah atuggyeko ebizibu. Suubirayo kirungi kyogenda kubeera ng'okolera oyo ayavuddemu obuyambi obwo ekisinga okubeera ng'omusabira olw'okubanga ate mu dduwa ezisinga okubeera ennungi. Mu mbeera y'emu abawali mu mutwalo ly'ebukuya Kasanda nga bakulembeddwamu Sheikh Abdul Mbabali beeraliikirivu olw'embeera bannaddiini gye bawangaaliramu gye bagamba nti yeetaaga okusitula. Bawali tebalina nyumba ku bizigi gye baweereza ate nga baweereza ebyalo bingi ava wala najja n'aweereza ng'aweereza obuweereza obutaliiko musaala. Basaba ala bw'aba asiimye tusobole okubanga baterawo obuyumba basobole okubanga basula. Bino abyogedde bw'abadde mu dduwa ey'okusiibulula abasiraamu ku muzikiti gwa Masigidi Kamondo mu ttwale ly'e Bukuya ng'omusuubuzi omututumufu Engineer Charles Galabuzi y'abadduukiridde. Ala bwakkiriza byalukaletuuka wali tujja kusaka oyinza obutafunira bonna naye kati omukulu w'ettwala omukulu w'amatwala abo basoboka. Nga tukyali mu kusiibulula abasiraamu abakulembeze mu ggombolola y'Ebweyogerere ekira mu disitulikiti y'e Wakiso bagabidde abasiraamu ebintu eby'enjawulo bibayambeko okuyita mu nnaku z'ekisiibo zino ezisigaddeyo. Era nsaba Jalla waala byonna byakola amuteeremu baraka. Omukulu Majid okutusiibulula kwatuwadde ebintu byatuwadde twebaza Mukama Katonda amusobozesezza okukola ekyo kubanga si bangi bonna nti basobola okubikola naye Mungu wajje azzeewo. Bano bagabidde abasiibi omuceere mu mizikiti 38 egiri mu kitundu kino era batunnyonnyodde ku kigendererwa ekiri mu kino. Ngituuseeko era abasiraamu mbasiibuludde era mbagaliza oku empeera ennyingi mu kisiibo kino.